Nga emirimu gy'amawulire nafunamu emboozi n'ekasi y'eggwanga waswa kati omugenzi nze yafiira n'amwadde bwambejjajjemu kasi y'eggwanga nanyumiza abatanzania bwe bajja wano bawuliriza kati mu Uganda abaana abato be basinga obulungi ogaba abatanzania ngakwati omuntu ebitegeeza mwana wonga mukombozi tamumanyi bwe bamala okuwamba gavumenti ya Amin mu 79 ne batandika okukwata abasirikale oli akabumba yagambye nalinkeagempansi I think the constitution of Uganda is built on a lot of lies and many reasons from what court to uli mbantu ekabumba kati Kasirye Gwanga yangambye ebintu byonna biwandika mawulire nakyagalimu baabateeka ku biroole okubatwala Tanzania ewambye Uganda naye ku biroole ku baabavugira nga tebiyimirira abivuga yayimirirako n'agula ekyokulya bw'aba ayagala kujjuza wuzu najjuza Kasirye Gwanga n'aŋŋamba bo baatuukanga ne bw'oba oyagala kweyamba olagendako mu manjuba naye ngamba nti Kasirye Gwanga Abatanzania baabateeka ku mmotoka nga babavuga be bawambye abasirikale ba Amin yenna twavuga nga ku mmotoka yeefuuse ettooyi ate kwe mutudde nga ku mmotoka kwe bapama ndowooza obutantegeera efuuse ettooyi kwe mufuka kwe mupama anti ebigambo ebibi ebigambo ebi andooteka okubiwulira ne babitegeera ebibi ne babavugana nga ne tubeera omwo mpaka lwe batuuse Tanzania abaana ba PFF fe abatuula e Katonga be baakwata ekisuumu abaana 36 baabalinyisa J-Fang ndiko togirinyangako mpanvu kutuuka waggulu erina emipiira minene nnyo njenga ne pipa kati gye baabalinyisa abaana 36 kuliko n'abakyala 3 ne babavuga bajja ekisuumu kyabatwalira essaawa nga 14 okubatuusa mu Uganda gye baali babatwala naye bw'otuula nabo ne bakunyumiza kye baayitamu omwana omwana anyumiza ku makina ngamba kati ebyembi eddembe ly'obuntu eri abantu nze Ssemujju bw'onkwata ensiri ejja kumenya ne Ssemujju bamukutte ne bw'onkuba oli bajja ddumanya naye Uganda atali ku levo ya Parliament ye ne bamutulugunya ebimu ebitegeerekeka naye ntunya bano abaana ba Nuupu be bayimbudde 19 okujjako omu ku bo gwe bayita omukyala Olivia Lutaya yekka mu bufunze eyatuwaddeko byayiseemu kumala emyaka 3 gye bamaze mu kkomera naye abaana baŋŋambye baatuuka waliwo nasuulira omwogero ye activist afaayo ange baatusiba abasajja nga batusiba empingo nga bakusibidde mabega abakyala babasibira mu maaso kono bagigasa naye twatuuka omwana yasooka naga nti mumanyi nti akataago kaabika oyo ku mmotoka kwe yafuka bali kuli bali 36 babaleeta omu kwe yapama byali ebigambo byogera nga buli omu akitegeera amanyi Oluganda n'atalumanyi omu bwe yalemererwa yapama okwo abasigadde bonna baafuka okwo mmotoka babaleeta osobola yabayimiriza kati Ndasula ngambye nti kansala w'Ejjinja Saala olwokuba bali bamusibidde maaso emikono ng'asobola okunsumulula zipu fuke ye yansumulula abakyala omu yatugamba kansala Laamu ow'eggulu bwe baatuuka nga baagala nabo kufuuyisa abasirikale abasajja be babambulamu empale kojo hapa nga mufuke
nga tokyalinayo wabwero bakulole waliwo osomye human dignity mu constitution ekitiibwa ekyobuntu kiri mu constitution ekitiibwa ekyobuntu kyolina okuwa abantu ne bwaba musibe ne bwaba azizza omusango nga gumusinze ekitiibwa ekyobuntu kirina okusigalawo abaana b'FDC balina story ez'okuwulira abamawulire mubadde bakoda eri eggwanga buli mwana adi yetaaga kumwayo akadde nanyonyola bye baayitamu ku mmotoka kwe batambulira kwe bapama kwe bafuka abakulu bavuga babaleeta Uganda babajja Kisumu kakati eddembe ly'obuntu bano Professor Businje Kabumba naawe nange titwanaba kutuyisaako mweyo embeera nga nti natandikidde eri omuntu asobole okugeraageranya gye tuvudde ne we tutuuse olwaleero ne we tulaga Kasirye eggwanga ku mmotoka kwe baali batwaye Tanzania kwe bapama kwe bafuka naye nga temumanyi mugenda givaamu ssaawa mmeka naye nga wano oli Medi okusibira mu ruumu mwe bapamye ebigambo mu nsonyi ebikozesa mu bugenderevu musobole okutegeera obulumi abantu bwe bayitamu oli ku mpingo ate nga Museveni yabitandika dda boddayo ku Kashiring Kano Kashiring kati yafa Kano Kashiring bwe baali bawamba obuyinza nga bayingira Kampala yali deputy wa Stephen Kashaka kati Major General amagye ga Museveni gayingira galina 1st Battalion 3rd Battalion 5th ne 7th batekawo 9 ne 12 50 bwe baserabidde abawuliriza abamanyi Kano Bugenda abalaba n'atuyamba eyaduumirwanga Stephen Kashaka nga deputy we Kashiring bwe bamusiba emboozi ye nagiwandiikako nga ndi ku observe bamusiba okumala emyaka egisukka 3 Makindi naye yagimala ku mpingo ng'apama mu baketi neyeekwekoya ku kisenge ne bamuleetera emmere agiryanga mbwa emikono tebagisumulula era bwe yatuuka awo nali mu interview nga n'akaaba kakati okutulugunya abantu Museveni bakiruddemu so baleese abaana bano bwe batyo babajje Ekisumu bamaze ennaku 10 mu kkomera ne balyoka babawa bail nti bawoze bawasaidinze mu kyango wa terrorism Museveni bwe yasembayo ogimu community yayogera ku TV wamuulya Medi nga nti omusirikale tokizibwa na kuboggolera muntu simanyi bamukyajjukira constitution ya Uganda okusiba omuntu ojja n'omweyanjulira okulunga nti nze Kopolo Medi Nsereko nkola ku CID nzize kukwata ensonga gyenzize okukwatira wabbi enkoko era okkirizibwa okwogera ne muganda wo Ssemuju oba mukyalawo ne balooya Museveni ngali ku TV no wayogera bwati kakati ebyo conference gyoleseeko eri munyonyo ku ddembe ly'obuntu nsonga nkulu nyo nero mutujuwa obudde butono era njakwebaza okubanga ogireesenga bweri kubanga ogwe musingi ogutambulirwako ensi buli lwe libulawo tabu otutukidde wano olwaleero kugambye musose kuba kifaananyi kya Kasirye eggwanga lumu gundi yaranyumiza Brigadier Sebagala nsonyiwe nali muyambako okuwandika ekitabo kye tutamala bwe babakwata nga Amini avudde babayita wano e Bulange wano mu barracks ne babayita bagitanga Republican House ne babayita abasirikale ba Amini ne beeyanjula okuva ku makya saawa 7 saawa 9 buziwera nga 10 ne wajjawo afanda omu n'agati ebisajja bya Amini bikola kiwano n'abapakira ku mmotoka n'abagamba mugende Luzira bwe batuuse Luzira bababuuza nti waranti ezza okubasiba wano eriwa nti teriiwo naga biyingire enajja enkya kati ebyo bw'osoma constitution ya Uganda entandikwa yaayo lumu kanso anaatuyamba yawandiikibwa nga bagiwandiika ekigambo ekikulu kye baasoosa nga bawandiika mu constitution nga tujjukira bye twayitamu si bwe buli lumu twayitamu byenkugambye Kasirye eggwanga obatwala ku lwole nga bagenda ku bapapa ku bafuka ebyokutta abantu n'okuloza najja nekugamba nti ewaffe ewaka
kitaffe Bakari ne muganda waffe Siraaji baabula tetwaddamu balaba n'essaawa ya leero abantu ne babula kati olwaleero wadde owulira Mathias Mpuuga owa Masaka ng'agamba paalamenti eggulu abantu abaabula mujja ddi okunnyonnyola wa gye baabulira abawandiika constitution babagamba nti nga tujjukira ensi yaffe byeyiseemu kakati tusazeewo okukola constitution erimu ebintu ebyennyonnyodde ebirungo ku ddembe ly'obuntu binaabeera bino wammanga ozobimenya human dignity nekalike kankuta human dignity and protection for inhuman treatment ekitiibwa ky'obuntu olusigo bayambula n'omukyala tebayambula aliwo bona bamwambula ku state square bamwambula ne namufungula ina kati ebyo ndowooza conference y'abalooya bano eri munyo n'aba human rights naye bye tuyitamu omuntu wakusanga eddembe ly'obuntu ne ssemateeka bano bassemuju ne wetulaga mu kalulu omuntu wakusanga ng'okutte ekkubo erigenda ejjinja noyite mukono noyite seeta nakusanga mu mabira era bw'aba bw'ajje Kampala abaga nti Ssemujju muyiseeko alabika agenda jjinja kubanga musanze mu mabira awo tewaliddako kati ekkubo lye tulimu tugenda jjinja tuddayo Amin Obote we baaleka Uganda Museveni atuusiza mu mabira atutwala naye bw'avaayo okwogera ng'aga nti ati tuli mu mabira kugambye abaana ababadde bababonyabonya boogera Luganda boogera Lunyankole ne bakwata ekisumu tebabakiza yadde okufuka yadde okweyamba ne bapakira ku loole ne bali ku mpingo ne babaleeta ye ndeeta gye baleese Dr. Besigye oba Kalifu ne we batukuba naye Besigye yabajjanjaba yajjanjabanga Museveni mu nsiko naye bamuleese nga baleeta omubbe w'enkoko ne bavuga ne bamutwala mu kooti y'amagye ne basindika ebizira naye usanga Besigye ebizira ataddemu esuuti y'abasibe Besigye agaye kimutwala mu nsiko okulekawo omulimu gwe e Nairobi lyali ddembe lya buntu naye nga omusawo omutendeke omulimu gwe yali akolanga ne ssente zafuna zimala afuna na $1 n'agamba naye kubanga eddembe ly'obuntu kyevudde kwebaza lisinga bino byonna n'ebirala Ssemujju kwesimbawo ekira ne Joyce neyesimbawo emitya ne Rumu n'agenda mitya na South ebyo bitono omugenzi Abu Mayanja yali enyumiza bwe bamala okuwangula kalulu k'ekinaana yakawangula naye ekyaddako ate kwali kuddu njagadde nnyo nenyina kuzino kulaba nti bantu babeni bagamba n'okumanya kwati embeera yatandise dda bantu baagala kaadi za wakansala batwala mbuzi okufuna kaadi bakole byokola bino kozi abaka basomeseeko Ssemujju wemale ntuuse tugeredde mu Bulange njala nnyo okweteekamu kubanga nange ndi puleya ekizibu kyukola abantu babega opposition mukolaganire wangulu fe ababadde abantu ekifaananyi singa mwegattabo omukulembeze omu kyetagisa na ndere na campaign kubanga kati abasinga buli omu atunulira butya bwengenda okukoma mu palamenti Abu Mayanja kakyama nali muyambako okuwandika ekitabo natusobosa kukimala bwe bamala okuwangula obwa MP mu 8 ate yasibira Kenya tebasobola kwenda byakulayira okimanyi omuyinza otalayira bisobokera ddala kasita tukwate ekkubo lye tukutte osobola okuwangula obwa MP nosibira Burundi kwati Kenya temukyagenda akati Kenya wafuuse wazibu agenze Burundi yasinga Kiyonga yawangula e Kasese yalayira nadduka so nolwekyo ffe abali mu kwetegekera kinoomu buli omu akola wakuba munne enkokola tulina okutunulira obuzibu bwe twolekedde bate ng'abaana banuufu 19 bafukamidde ku maviivi nabagayaseba ogutusinze gwe batazi naga kati amasonyi kati ndabye Balamu agamba Besigye agenda afukamire ate tumukunde bwe yali ng'ali mukomera e Luzira Kashaka oli gwe nkugambye yali bataliyoni gye yali akulembera yali mu Katonga yeyajja ne wano okuwamba ku Main Road deputy we yali Kashiringa Kashaka naye baali bamuvunaanyi n'agenda e Luzira ye bamuta n'agamba tumukunde ndizo omusajja namwegayiridde n'ansonyiwa
ngana wali yegayiride kamu businye kyakugani bw'osoma ennyingo esookera lunaku bagitukuba mu mutwe kabumba yagambye nti constitution is a supreme law tugenda kufuga mu constitution nasoma nelisooka the power belongs to people nabati ebyo byonna byonna power belongs to Museveni ate tuluddewo ekyo Museveni abadde mukujjukujju tasobola kiwandiika mu constitution naye buli omu akimanyi power belongs to Museveni and his family. Museveni ne family ye be bafuga kyovula bosanga abantu kalina nakuweza enyimba z'abayimbi kuba abamanyi basale be balina sente abayimbi bwe bawulira nga tuli mu kuyombagana ne sale ne bagendayo nakugamba ne bafuna tenda ey'okuyimba ennyimba ezinanvuma nakuweerezaako ebbiri zatandise okufuluma bitwogera si firimu kuba nagamba Medi wanaweza olowooza okuloza ndi okuba Ssemujju mukwano gwa Medi baludde bonanuza bali mu katemba enyimba nazimuweereza bazifulumiza bavuma Ssemujju owalampasale esente zofuna oli mu parliament tulina okubandere waliyo kitulina kyolina naziwulidde yembeera gye batutuusizaamu okubaako ekyokulya eyo onoonya muwoozi n'ofukamera oba noonoonya sayi oba maama nga bwowulya mama wasegenya bwayalalaja nawano mama Nalweiso mama Janati mami Munyambo mwana wange afiira mukomera right to a fair hearing nti omuntu wona amutwala constitution ndio kyasoma gisoma nti omuntu w'omuvunaana wandiise nnyo omuntu w'omuvunaana olina okuteekawo okumuwozesa nga tekuli mukyekobeera mu bwenkanya kati wano abaana abatagenze kufukamira abanuupu abali mukomera basigaddeyo wameka Joyce wanuupu 8 9 balina okuba mu abali kwalo lukala naye abalabandi omwenda ku lukalala luno myaka 3 tebawozesanga bali kitalya kaliki right to kaliki fair hearing mu semateeka omuntu oba omukutte mutwale omuvunaane so n'olwekyo topic gyolese ennungi nnyo aba Law Society ya Uganda aba chapter 4 abeddembe ly'obuntu mulimu ensonga ezitekwa okwegattirako kubanga eggwanga bwe liba lisatukuse ne waabawo NRM by the way naye kimukosa nate ngamba banjodde wiiki eno ne bansula mu kayumba k'emboma batutwalira ruufu yaako ruufu mu Luganda kiki akasolya kaako konna katalaga kaliko nga omanyi dashboard z'emmotoka ezibeera ebyo byonna bikunkumuse bigenda bitugwira avuga alinga atamidde okutuusa ku CPS ewunya yonna abasirikale ku CPS tebalina toys balina mubeegayirya mugendeko muzaabu zirinako n'obusumuluzo buli office gy'otuuka ebitebe bye balimu kye basoose okuntuuzaamu ne bagamba nja kugwa mu mpa ekirala omukyalo omu nagamba nti kale tuula kweri nga bakuviira olw'okusaasira olimemba wa parliament abasirikale bali mu mbeera genda ku CPS obyokola abasirikale gye bakolera Medi saba Katonda bakusibe bye Ssemujju bye lumu njagala nnyo okwebaza Honorable Ssemujju empanjiro gyatutemedde naye ebimu ku byobadde oyogera biri mu article 44 non-derogable rights waliwo constitution eddembe lyegamba terigibwenga ku muntu ze bayita non-derogable rights okugeza fair hearing kati omuntu wano yeebuuza wakyaliwo fair hearing kubanga abantu babakwata nakutaba omuntu bubiri respect for human dignity ekyo kyagala nnyo Joyce bamwambula obw'obuntu and protection from inhuman treatment obw'obuntu obutagibwa ku muntu akati oli bw'abanga ne kali right to a fair hearing oli bw'abanga abankozesa ekigambo kya Ssemujju ayagala kufuka ekyokufuka kya buntu era ddembe ly'okufuka naye nobeera nti osobola ate omuntu atali wa kitonde kyo omukazi nga yalina n'okukuyamba asumulula ezziku kakati waliwo ate kyembuuza bwe yamala n'amuzaahe n'amusiba akati omusajja ono n'omukazi ono oba batadde ku kizibu ekitalabikangako kati awo kale
naye waliwo ate sipande baba yali teteredde natereza sipanda nagizaayo bulungi kakati si mukazi wo ate naawe sigwe ebbaawo atereza wuma si mukazi wange ate agitereza mu ngeri nzibu kubanga naye musibe ate wuma siye ate alina ogizaayo kugamba ebizibu byali bingi nnyo kakati waliwo oyo nga wuma gye bazaayo naye ate waliwo okugjamu empale osobola okukola longokoolo kati sijja kwogera kigambo kakati ogikola ng'abantu bonna bakulaba mmotoka ate ng'etambula ate ng'oli musibe ekimu ku kinyiriza ddala ku kimu ekintamya abazungu yali slave trade bwe nasoma ennyo history kakati ne basiravuzi bwati we baabeeranga baabajjangako obuntu n'abeeranga takyali muntu kakati omuntu ono ali ku loole obuntu bwe babumugjeeko takyasobola kuyimirira kuga nti bannange kamuyimirireeko wano neteewuluze ekyo kibayita inhuman and degrading kubanga degrading okutyoboola ne bakutyoboola nobeera nga oli kintu kirala tokyali ku muntu constitution yaffe ekigaana sikiriziganya nnyo n'abajogeredde mufuku sikiriziganya nnyo ne kabumba Businge first of all nasoma naye Makerere ate mugezi yafuna first class Kabumba oyo era ye n'asigalayo n'asomesa ate n'asomesa constitutional law na constitutional history abitegeera ekyamazima kyayogedde nti constitution ya Uganda bagikolera ku bulimba nakyo nzikiriziganya nakyo olwansonga bw'oba ogambye nti obuyinza bw'abantu power belongs to the people buli mu bantu omuntu yenna yandibuuzizza nti mu Uganda ddala obuyinza buli mu bantu abantu basobola okuba akalulu ne bajjako gavumenti ya Uganda kizibu nnyo era kiyinza n'obutabaawo kubanga obuyinza bwabwe baabubawambako kati tugenda okuba akalulu kumpi ng'omanyi n'abanaayitamu awamu bagenda okuba akalulu nga ne beemupya abanaayitamu mubamanyi era bwe tubeera ku paalamenti awo ogenda n'owulira emboozi n'oga nti oba bano bali mu nsi mwendi nga ebintu bye boogerako biri fictitious in a way nti biringa ebiyiyirize naye nga bye bituufu n'olwekyo obuyinza bw'abantu baabubawambako n'olwekyo kiri mu constitution ne kisigala kuba kiwandiiko ekigambo ekikulu kyekiri singa buli omu amalawo eddembe ly'obuntu agendanga n'akisoma nti nga tujjukira bye twayitamu yes tukola constitution eno mu mutima ogwo gunatutwala mu maaso nga biri eri abo abaliwo n'abaliddawo kakati bye baagambira ddala bye bataagala ate bye bakola okuba embooko abantu kuno kuba embooko kwegano kyafuuka na kya bulijjo abapoliisi olumu Kayihura yali akyali IGP nali ntambula nga nva mu Centenary Bank awo wali mu Square naye ndaba ekibinja ky'abantu nga kikutte emiggo n'amayinja nga kwegaba badduka nga buli muntu yenna sawa zalinga munaana neewuunya nenga nti kino kisoboka mu Uganda kubanga byali kumpi byakatandika ebintu ebibi bwe twali twakatandikayo ID walingangawo abavuzi ba taxi babayitanga Utoda netwambala obusaati bwaffe obwa kiragala netwagala tuyiteko mu paaka ebiseera ebyo nga Museveni tayogerwako kibi aba Utoda abo kye batukola ku paaka awo sirikyerabira kubanga naffe twayita bwereere naye ngeri abantu basaakaanya abavubuka ababi abo abaagala okubamalako emirembe kakati kyakabi nnyo okuba nti batyoboola eddembe ly'omuntu oba eddembe ly'abantu ate ne wabeerawo wali abasaakaanya abanyumirwa ekigenda mu maaso kino kibeeranga bw'onyumirwa awaka nga bakuba mwana munno n'ogana bamunkubidde ono akuba ono akuba naawe ajja kutuukako naawe akusabula eyiyo n'olwekyo kati n'abantu bwe batyo bwe bafaanana aba FDC
bwe badde babakwata oba bwe baali bakwata abannu bwe baali bakwata abantu wano mu 2009 singa oddayo mu mabega nozaayo akatambi abantu abamu nga baga abo nabo baasukka effujjo ne batamanya nti oni akutta omuggo ye talina gwatagukubisa kati abamu be bakuba kati saawa zino abaali banyumirwa kiri n'olwekyo si kirungi nga batyoboola eddembe ly'abantu olukuŋŋaana luno n'olwekyo nga nzize ku lukuŋŋaana luno olukuŋŋaana olwo bannamateeka East African Law Society okusinga be balimu kye boogera bakisoma ne bakitegeera era kumpi byoli bye boogedde bituufu ku ssemateeka wa Uganda oba bakamukyusa emirundi emeka buli ddakiika baba balina kyebajjamu kati baleeta birala baleeta ennyingo ndooza nga 8 Kenya tebasaana nnyo okuwekubira nduulu ebiri wano byasooka eri naye kakati bo baali bagezigezi ne banoonya nti tubikwate tutya biba ebirina okubaamu bye bajjamu kitegeeza baleseewo bituli okugeza bwe baali bajjawo ebya age limit kyekyalina okubeerawo ng'ekijinji ne mukijjawo kati awo mba muleseewo ettuli kakati ate biri bye batajjeemu baba biteekesa mu nkola ate ne bateekawo ebituli ebirala naye nga tuzze wali medic kyobadde oyogera inhuman all degrading treatment bongerako n'ekirala all punishment n'okumpa ekibonerezo tekirina kunzijako kya buntu bwange okugeza n'ogamba nti ono bamuwe ekibonerezo bamuggyemu engoye atambule ku kkubo okuva ku kooti okutuuka mayiro emu kyekibonerezo ekyo ekibonerezo tekikkirizika kuba kiri degrading kikumalako obw'obuntu naye kakati omuntu okuba nti bamukutte nga Honorable Ssemujju bw'abadde ayogera ne bakupakira mu kafo akafunda akookye ennyo ne bakuvugira omwo emisinde emiyitirivu ekyo nakyo kikumalako eddembe kubanga bakukutte first of all amateeka gaffe tegakusingisa musango lw'okuba okwatiddwa obeera okyali obeera suspected until nga kooti emaze okusalira naye kati wano bwe baba bakukwata mu Uganda wali omukwano gwange bakutteeyo nina ebizibu ne poliisi y'ensangi eyo era ndowooza nyina okubaako kyenkolawo kuba kirabika kati bo bakola nabo byabwe tebakyakola bye balina kukola n'olwekyo amateeka ga Uganda mu kifo ky'okuteekesa mu nkola byennyini ebyateekebwa mu constitution baabivaako dda mu Uganda wano buli omu alina obuyinza bwe bwe yeekomya ne yeekolera by'ayagala kankuwa ekyokulabirako owa poliisi asobola okugenda n'akwata abantu n'akwata abantu naye nga tannaba kunoonyereza n'akugamba nti akukutte bagita preventive arrest era beesige mukugu nnyo ndowooza mu ekyo bwe batere ennyo okukwatira mu ekyo bwe bakukwata ne bakutwala mu kooti nogera bakugambye fair speedy trial bamala okutuusa prosecution ne baga nti twali tetunnamala kunoonyereza noweebuuza nti ono batutte waki mu kooti nga bali tebannamala kunoonyereza n'olwekyo ebintu bingi nnyo ebimalako abantu eddembe lyabwe bwe tugenda mu kalulu kiyitirira mu kalulu kati ffena twetegese wano ugenda mu campaign bagenda bakwatire n'okutukubira ddala oli n'osanga candidate olw'okuba tomuwagira n'omukuba n'otambula n'ogenda ate ne batakwata ballot staffing ebintu bingi nnyo ebimalawo eddembe ly'abantu era mmedi olwaleero okoze omulamwa mugazi nnyo tetusobola nagumalawo kubanga waliyo abamalibwako eddembe mu makeeyi babakubire waliwo abamalibwako eddembe ekinyiiza kiri kimu ebisiyaga mu bawulire ab'ebisiyaga LGBT singa wabeerawo omusiyazi n'alemesebwa okusiyaga abo abalwanirira eddembe ly'obumu bayinza okuba enduulu empitirivu naye bali Ssemujju bayogeddeko be baleeta nga buli kimu kyonna kumpi obuntu babuweddeko
sinnaba kulabayo ba international human rights defenders abavayo ne bagamba nti ekintu ekyo kyali kikyamu naye omusiyazi omu bw'ati nanze bannemesezza okola kino olwo nga bonna bavaayo libo libayita eddembe ly'obuntu eddembe ly'omuntu lisukkakaawo teriri mu kusiyaga kwokka n'ebintu ebiringa ebyo naye mpulira nnyo ng'ebyo bye basinga okulwanirira abadde mu lukuŋŋaana batwogeddeko kituufu kyekyo ekiriwo kituufu nnyo era toyinza nabbawakanya kubanga ku bonna abayogedde naddala Kabumba munoonyereza mutuufu nnyo era mmanyi yabawadde pepa ng'aginoonyereza bulungi kuba Kabumba bw'omuyita nti jangu otuwe pepa tewetaagana kubaako byowandiika obikwata bukwasa engeri gy'abyogeramu abitegeera era nzikiriziganya naye ku pepa ye gyeyawadde nti constitution ya Uganda articles ezirimu naddala article 1 ne 2 tebazireeta nga bazireetedde ku mazima bazireetera ku bulimba okuguyaaguya abantu balowooze nti balina obuyinza preamble bagyerabira singa baali bajjukira preamble singa ebiri mu Uganda si bye birimu obwegedde ku ddembe ly'obuntu omukiiko ogenda maaso olukunalo ogenda maaso ate nabo bwe bayogeddeyo sooka simanyi lwaki abantu bakkiriza n'okukkiriza abakugu bwe batyo enkuŋŋaana nga zikwata ku ddembe lya buntu okujja mu Uganda kubanga waliwo ebintu ebimu nga omanyi ngaomuntu wabeera nga akukongoola bagamba kukongoola oba okuwema nze ndowooza nti kubeera nga tukongoola kubanga Uganda memorating bakulaga nti emu ku mawanga agalimu okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu otunuulira alipoota ezizze zifulumizibwa ku kutyoboola eddembe lyonna eddembe ly'abamawulire eddembe ogenda okulaba nga Uganda eno ekwata ekifo kisaba ddala ate nga bakulembedde mu kyo ebitongole ebikuuma ddembe wala twatuukako emyaka nga giddiringana bwe giti nga buli mwaka ng'ebitongole by'eddembe ly'obuntu ate nga bigoberegana nti poliisi yekulembedde amagye ne gaddako prison nga biddiringana okutyobola eddembe kakati bwe baleeta olukuŋŋaana ng'olwo wano oyinza okubuuza nti ebintu ebyo ddala babyogerako bikole bitya ewali medinzi oyendera okugamba nti ebigambo byo tugenda kubyogera naye ng'obukulembeze tebulina bakukyuka ebigambo bino tujja kwongera kubyogera naye nga tewali kijja kukyuka kubanga n'embeera y'omukulembeze aliwo okweremeza mu buyinza kye kimu ku bisinze okuvaako okutyoboola kw'eddembe mbuuza nti lwaki kubanga abo bonna bano beboogeddeko abo abaana aba PFF abakwatiddwa Nairobi tebabakutte ekisumu ekyabakwasizza kulowooza nti bagezaako okusala amagezi baggyeko gavumenti kyekyatyoboleseza eddembe lyabwe bw'olaba ffe ekyatukwasa maybe bamale batwambule yambule asinasi n'agamba n'okugamba ate abantu ne baseka nti omupoliisi yamufondolinga amabeere ate abantu ne baseka naye nga kyembadde mwogerako ekyokumalako omuntu ekitiibwa kye wakati ne mu kukwasisa amateeka okumalako omuntu ekitiibwa kye asinasi we yakyogera ne bwe twali mu paalamenti ng'ayogera munnange ng'abantu abamu baseka kati ogenda n'oweebuuza n'ogenda na bano betwogeramu eddembe abantu bo balitegeera oba nedda emirundi mingi n'abantu sekinnoomu oba abantu aba bulijjo eddembe ly'obuntu tebalitegeera paka ng'eriri erimaze okukola ki okutyoboolwa naye bwe liba lirinatyoboolwa bwe balaba abantu Ingrid wamulaba bwe bamugira amabeere munnanga abantu bagamba ati kati nabo bakyakula sajja bayitiriza noonyamu ki ebyo nga ye tekinnaba kumutuukako naye abo abaali bagamba Ingrid nti manyi bakyakula sajja kakati bwe tugenda mu Buganda riots ne bagenda okukuba amasasi waliwo abantu abaali beggalidde n'okweggalira ezzana abasirikale ne babakonkona ne bagamba mwe bannamwe beekalakasa mukola ki mayumba
kwaliko ne ssenga wange ekyo nkikubuulira kati yafa muveeyo bwe kimala okutuukako lw'otegeera nti olumu naawe mwennyini weetaaga oba olina eddoboozi okuliyimusa wabeerawo okutyoboola kw'eddembe naye abantu abamu olumu tebakitegeera paka nga kimaze batuukako bweteebereza abantu batidde nnyo beggalidde ne mayumba bano bazze bagambye mumukola kirwa kimwe tubekalakaasa nga bannammwe bali ku nguudo okiraba nti obadde guweekwese kintu tokiriimu naye mu buwaze kikuteekebwamu so maybe nze ndowooza nti okuleeta olukuŋŋaana ng'olwo nga batwogeredde bingi ebyo byayogedde byonna bituufu n'okusingawo era maybe nkulaba ng'olaajana mugaba naye nga batwogeredde ssemateeka waffe nga bamukubyemu ebituli ssemateeka si be bamukubyemu ebituli ssemateeka yakubwamu dda ebituli kubanga ssemateeka bwe kibanga bannayuganda balina eddembe okusalawo kwani abakulembera obululu ne bubbibwa buli ssaawa buli mulundi tuyinza kugamba nti ssemateeka takubwangamu ki bituli bwe kiba nti mu ssemateeka abamuloozaako era abamu ku bantu abaali mu ssemateeka bagamba nti baalimbibwa bo bakikola mu mutima mulungi bazudde buzuuzi nti be bakola nabo ekyo si kyekyali ekigendererwa n'ogamba nti ebisanja obijjeemu ani ababikubyemu bano abazze mu lukiiko oba gwe mwennyini nagamba nti nno ku myaka omuntu gyakulembera ogijjeemu abazze mu lukiiko be babijjeemu oba gwe byekubiddemu ebituli n'oleeta etteeka n'okyusa ssemateeka ku nkiiko ezikubibwa enkuŋŋaana n'ogamba nti bano abopposition gwe n'okiteekawo n'ogamba ti si bakuba nkuŋŋaana ate oyinza ogaa nti yazze mu lukuŋŋaana yakubye ebituli mu ssemateeka awo gwe mwennyini gwe oba omwekubiddemu ebituli ate kyabayogedde kyekituufu kubanga ebyo bituli byewawomoggolamu bani ababikubamu so maybe ekyogeddwa bayogeddeko na bitono bingi nnyo ekyo kiri mu ssemateeka era ssemateeka taliiwo kankubule waliwo akakiiko ka Equal Opportunities Commission kabadde kaliko kafulumiza alipoota kasafuya nalole wiiki ng'emwembaleka naye era mu alipoota ndowooza walabye nga koogera ku bukulembeze nga bwe butambula obutali bwenkanya n'enkulembera nga bweri era ne boogera ku bintu recommendations kyebawadde ng'ekyetaaga okukolebwa nga mulimu Savio yampa lipooti eyo Savio Ntawanya Savio yakola ate mugezi nnyo yakampereza wakasoma nalisoma ebya Equal Opportunity ku byebagambye byetaaga okukola kwe kuddamu okwetegereza ssemateeka omukolamu enkyukakyuka ezisobola okukuuma bannayuganda nga balina eddembe n'obwenkanya okubulawo obwenkanya mu bukulembeze mu bikolebwa mu bantu engeri gye bafuna mu ggwanga lyabwe nabyo kutyoboola ddembe ly'abuntu medi bano boogedde ku bantu abakubwa kubasibwa ku ki abamu tusibiddwako tukubiddwa twambuddwa naye n'okugenda obugenzi mu ddwaliro n'otasangayo ddagala mu ddwaliro lya gavumenti nga gavumenti yakusuubiza nti ojja ddisanga era ebeera etyobodde eddembe lyo kubanga kimu ku ddembe ly'obuntu okubeera n'obulamu obulungi ddembe liri mu biti bingi nnyo naye nga mu Uganda y'emu ku mawanga agasinga obutawa kitiibwa ddembe ly'abuntu ekikwewunyisa nti waliwo abantu baffe ng'oli yakulaga nti olw'okuba waliwo n'amawanga gye batawa kitiibwa ddembe ly'abuntu kugamba kiryoke ne mu Uganda okubanga eddembe ly'omuntu teriweebwa kitiibwa omuntu asobola okugamba nti olw'okuba abaana ku neighborhood bakuba abaana ne wano nabo kiryoke okubakuba kugati kina mutawaana nze ndowooza nti endowooza ya bunafu kakati gwe yogera ebyo Isirayiri genda mu Gaza lwaki oyagala ngende e Gaza olaba eddembe ly'obuntu lwaki oyagala kugeraageranya n'amawanga agali mu mbeera bwekyo so maybe okutwaliza awamu nze nakugamba era nkiddamu omuntu atakyagala kiwuliriza waddembe obutakiwuliza n'aziba amatuuge oteekamu engalo ng'omugenzi Tamale bwe yakolanga omala okyogera n'oddamu n'owulira engeri yokka Uganda gy'enadda ku kkubo ettuufu ery'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu kwe kukyusa obukulembeze nkugambye nti ebizibu ebisinga bye tulina biri mu kuba nti mwe tuli embeera mwe tuli ya muntu ali mu bukulembeze kukola kyonna ekisoboka
okulaba ng'abwekuumiramu. Kakati buli muntu yenna amwogerako yeetaaga kusiba, buli muntu yenna ayagala obuyinza yeetaaga kusiba, buli muntu yenna amuvuganya yeetaaga kukuba, buli muntu yenna ayogera ku kibi ekigenda mu maaso ayina kukolebwako bubi. Ate lwaki lityogolwa nti newankubadde omuntu yandikwatiddwa nga ddala ayina omusango ogumuvunaanibwa, ekyo si kyekigendererwa. Ekigendererwa kyakutiisa muntu yenna obutaddamu yadde era kyova olaba nti abantu bangi ono abadde akugamba Honorable Ssemujju nti mu baana abaakomyewo mwakawulira bameka. Ndowooza mu baana abaakomyewo abagambibwa mu baaweereddwa ekisonyiwo kuliko 2 buli omu be yakawulirako ng'ono ayogera. Kakati muyinza okuba muli abantu nga 20 bagenda okubata abantu nga 15 nga tebakyalina yadde endasi eyinza okunyiga ekigambo kyonna nga kikwata ku byabufuzi. Oyinza n'okwesanga ng'abantu abo ebikolobero bye batuusizzaako eddembe lyabwe erityoboleddwa n'obbamalamu ekitiibwa ng'atya n'okufuluma ennyumba, atya n'okuddamu okulonda, atya n'okwogera ekigambo kyagulanyi, atya n'okuddamu okwogera opposition. Kati era ekyo kyekigendererwa kyova olaba nti eddembe lityoboolebwa nnyo olw'ebigendererwa eby'okutiisa ng'omuntu okumalako ekitiibwa kyo. Kati walabye ennaku ezo baasiba Honorable Zaake, Honorable Kirumira n'abalala bagenda okukomawo nga basazeeko enviiri nga bafaanana bulala nnyo, era abantu abamu ne bakuba obufaananyi bwa Zaake ku social media. Kakati ono omuvubuka omuyimbi omulabi gubaaniriza ennyo ebbugumu ery'amaanyi ku Fangon Skin, yes, naye bamusazeeko enviiri. Kati olumu walaba ne ba Nubian Lee bagenda okuva mu komera nga basazeeko enviiri. Jjukira waliwo ebintu ebiwa omuntu essanyu mwe yeeyagalya mu ddembe lye bwe bagikuggyako bakusalako enviiri owulira wenna ng'owewuse n'okuwewuka, owulira nga n'empewo ekuyitako ku mutwe, bagezaako okulaga nti tolina ky'oli, bakuggyako buli kewandiwuliriddemu ddembe bakakuggyako. Mu ddembe mulimu Freedom of Peace Assembly? Mulimu naye okuŋŋaana naye gwe olaba babikkiriza zijja mulage lumu ati tugamba gye tulaga. Gwe Medi gwe wankubira wano essimu nga bankubye tiya gas n'emmotoka yange ne bagyonoona nga ku lunaku lw'abakyala. Freedom of Assembly kyekiki? Oli mubaka Parliament omukyala akiikira district ey'Emityana. Olunaku lw'abakyala mu nsi yonna ng'omukulembeze omukyala okulembeddemu enteekateeka ne bakyala banno okulaba we mutuuse ku nsonga ezikwata ku bakyala. Bakwaniriza naki? Na tiya gaasi, na miggo, na kaamulali. Gwe mwennyini ng'omuntu okumanya nga basobola okwewuunyisa. Oyinza okwebuuza nti obusungu bwe muyina bwe mutuusa ne ku mmotoka mubujjawa? Njagala oyogere ku right to a healthy environment. Kigaziko naye kankijjenze bwe njagala okijja nti eddembe ly'okujjanjabwa ligenderamu n'eddembe ly'okubeera mu mbeera erimu obulamu. Gamba gavumenti eyinza okusalawo kaŋŋambe nti ekintu ekiwunya ennyo nga nno kyekiwunya ennyo kasasiro omungi nnyo ne bamulekaawo. Tugambe nti basima mafuta ejinja eyo nga tonabagendayo katwogere ku kasasiro abantu gwe bamanyi owe Lusanja. Kasasiro oyo n'avaamu amazzi ago ne gagenda mu bantu abantu ne gabalwaza. Ekyo nakyo gavumenti erina okuba nti efaayo nnyo okulaba nti environment oba mbeera abantu gye babeeramu abyetooloddewo ebintu ebiyinza obbaviirako okulwala tebibeerawo. Kati ebyo gye basimira amafuta oluusi amafuta ago nga bagasima gavaamu ebisejja, gavaamu ebintu ebyenjawulo ebisobola okulwaza abantu. Waliwo omukka ogw'obutwa. Kati omukka gwe bakuba abantu gumu guba expired, omulala guba nga gwa butwa, tewabeerawo amanyi butwa ki. Nsibambi oyo Honorable Nsibambi Yusufu bamukuba omukka
yamaliriza ali mu ddwaliro Nairobi ng'omukka gwe bamukubye abapoliisi gumuleeseeko ki obulabe. Ebyo zonna etteeka eryo lizoogerako era buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekawo embeera kankyongere nalyo ddembe naye waliwo eddembe linnya okwogerako Medi nga maliriza nti gavumenti buvunaanyizibwa bwayo buli mu ssemateeka okujjanjaba buli munnayuganda. Yes, buli munnayuganda alina okujjanjabwa. Kyova olaba nti egenda ezimba amalwaliro ag'obwereere bannange tujjanjabira wano, naye ate gavumenti yeemu ezimbyeyo amalwaliro ago ate eremu okutwalayo eddagala. Kati ne weesanga ng'omuntu agenze mu ddwaliro eryo ate ne bamuwandiikira akapapula agenda agula eddagala. Kakati omuntu oyo okugenda eddagala njaga kugamba paalamenti nti omuntu ssente ezo z'aba aguzizza eddagala, akapapula ako akatwale ng'ewa SARS, gavumenti emuddeze ssente ze. SARS eba CAO, Chief Administrative Office. Gavumenti emuwe ssente ze kuba buvunaanyizibwa bwayo okumujjanjaba. Ekisembayo nkiwulira wano ku CBS, omuntu n'afuna obulwadde obw'obukonvuba butajjanjabika, n'ajja wano ku CBS ne mukuba obulango, bannange mujje muyambe gundi, abantu ne basonda ssente. Omuntu oyo nga mwe wa musolo. Akati njagala gavumenti wabeerawo endwadde ey'olukonvuba ekakasiddwa omusawo wa gavumenti egenda ejjanjabwe omulwadde oyo. Yes, eya wano mu Uganda banaagaana kigaana. Nze kennyini lumu ngenda kireeta gavumenti yawo eya Uganda ekigaane naye nga nze nkireese. Eddembe ly'amawulire abamawulire bawerekera Honorable Kyagulanyi ogenda okwemulugunya mu kulonda kwa Kaggwa. Ekitongole UNN ekitongole ekikola ku ddembe ly'obuntu department erina woofiisi e Kololo ani bavuga motoka bamawulire ne babali embooko Namakumbi wange semuwamukolera New Vision bawaabwe omusango ne baguwangula ne babaliriira miliyoni bazaabadde 75 sekanjako Henry mumanyi sekanjako naye nene Makumbi oli mumanyi mwenda nali Makerere nga ndi mu first year mwenda nali mwaka okusatu omusango yo ku university yayogera ekintu nenkiwagira bamala okuba amawulire abo embooko ne wabeerawo okuvumirira ennyo nga bakubira amawulire. Mwenda n'amaana agamba nti balekikuliiriza kuba bamawulire. Ebyo yakiyita NRM bad manners. Today was just the journalists day. Nti eno gavumenti ya mpisa mbi ye Mwenda bakeererwa abamawulire kubanga era abamawulire bano batera nnyo abamu okukyekwekamu nti wamu etenda kuba nakyekubiira mu by'eddembe ly'obuntu ne okufuga abantu obubi tebirimu kyekubiira. Right is universal. Tuyinza gamba nti kati nga bwe ndaba kati okusigala era mu Uganda kisinze tuleetera obuzibu. Malawi nga balwanyisa Bakiri Muluzi ayagala kutuusa constitution otewo lwalimu bannaddiini abafaaza abalukulembera ebibiina by'obwannakyewa kati mu Uganda bakagalawo 8 lwalimu bajogere mu lukuŋŋaana NGOs bazogedde. So eddembe ly'amawulire mu constitution mweriri nga bwe mulimu eddembe ddala naye baabumba kyeyadde agamba nti Museveni ne bwe bakola constitution Kabumba Musingi nti okutugamba nti tutaddewo constitution power belongs to people ne Museveni era n'atulimba n'alambula n'asaba akalulu naga Museveni yali mu kusaba akalulu akoze n'okugga ate onegaya tukyamuka tanyama mulabi akoze kamuwubye Kyagulanyi Mutwara Museveni ng'amaze okulonda kwa tekamutwala okulonda kwa 2006 yayita omugenzi Aziz Kasujja ne Kitaliku deputy we abalala b'electoral commission baali beebase
nakwata fayiro nga bwatera okukola naziganyugira Kasujja nagamba mulimu kubba ne Besigye ebyo bivudde mu kulonda. Azizi Kasujja enkeera gye kino njogera musajja musiraamu ku conference center awo ku Serena atandika okusoma ebyo yavudde mu kalulu ku speed kwe yabisomera Makinge East ng'obululu obwakubiddwa obusinga abalonzi naye nga teyafunye na budde bukitereeza ojjukira omusango gwa Besigye ogwo nga obululu obwakubiddwa Makinge East businga abalonzi kubasooka ne batuwa nti na registered voters bali 1,000 naye obululu obwakubiddwa 2,000 nakiraba bagenda okisikawo ku projekta nga nakikutte edda era bakyalina gye bakitwala era owekitiibwa Katikkiro eyawummula Mwanyamuli yanyumiza lyasinkana Museveni ng'agamba nti Buganda etegeka obuyeekera ng'ekozesa bukadeefu nanga nasanga Museveni yatudde ne bajenere bonna bambadde ebyambalo n'akwata fayiro n'aginkanyugira nanga obujulizi buubwo ne mungamba mukama wange bwe babeera nga ebiwandiiko ebya security kitegeeza Uganda terina security bwoti mu Lwanyamuli Museveni amugamba nafunye intelligence ne fayiro aziina zizino n'azimukanyugira Buganda etegeka ebyabayeekera okujja ku gavumenti ng'ekozesa bukadeefu kati mu Lwanyamuli amugamba nti owekitiibwa wamulwanyamuli musajja mukakkamu nti owekitiibwa bwe bibeera ng'ebyo security bye yakuwa kitegeeza nti tetulina security